Hello? HM. Yes, I like. Mbadde nsaba ku list y'abali abaana be nabadde nkuweereza gye nabadde nkuweereza eraga payments ze bakoze. Kale, thank you so much, sir. Ogenda kiteeka ku email yange. Kale sema. Basawaze dda. Nazedda mwana gw'emirimu gimpuuba. Nange mbadde. Jjukira abaana bakatanga. Badde eri mu lwa classes ne maama ekiri ekyo. Kiki? Kizibu. Abaana muleero babaana bazze bangi. Yeah, twakola advertisements ezimala kati abaana tulina. Good morning. Good morning. Sembadde ngamba. How are you? Nze mwana gwe nina stress wano. I really want. Nakati basi. Manje tugenda okukola. Tugenda kukola ki naawe teacher Steven? Lwaki togenda mu class? Sino sawa za class. Nyala nve wano nga maze okukola ki? Soko lindeko mala oweereza HM gundi eno gy'amusabi. Kuwa list yange. Abaana be bakomawo mumanya amasanyu gadda mu basomesa. Tuba n'essanyu. Teacher Steven. Ogenda kunfunirayo TP 35. 35 TP. Okay. 35. Onfunireyo enjeyo. Kunjeyo. Onfunire enjeyo 8 12. Akaduka kabadde kakalidde ebyaddala. Enjeyo 12. Rim. Nfunira rim 50. Nawe leka kati rimu 50 zonna zijja mu ssomero. Gwe olowooza essomero lyange. Nedda si kyekyo. Gwe kikyo kyotamanyi. Kati bw'oba okimanyi akaduka kabadde kagudde. Kati nkuwe tipis 35. Nkwate enjeyo z'essomero almost half of it zikuwe. Ozipe. No, gateko n'egundi neki ne rims of papers. No, I'm not going to do that. Rimu meka rimu 50. Sigenda kuwa rims 50. Kati essomero jjukira abaana bagenda mu beginning time. Kyogamba ebintu batuma byonna nyabagenda babikoza. Tubira lunaku ebisigaddewo nga era ffe tubitwala. Bwe bunaku totwala. Teacher Steven, you just have to reduce the number and be mindful of what you are doing. Kubanga kijja biba bingi. Ebizigo. Mpaka ebizigo ebikebe ebino ebizigo bye baleeta ebyokwesiga. Ebikebe 14. Ebikebe 14. Yes, tutakola. Teacher Steven, genda mu kirasi osomesa abana okujja bikowerekana. No, I'm not going to do this rubbish. Sigenda bikola. Ate ebikira sigalawo. Wikyende waleetana kamotoka. Kutamu yaggwa. Waleeta kamotoka. Gwegamba gwe ng'olyawo nningiza. Notika kamotoka. Wabula temulina byakukola. Temulina byakukola seriously. You are most welcome, Mr. Nkajja. Webale kukomawo nga ku ssomero nga bukyali. Yes, olijjako mu office yange nga tonnaba kugenda, nyina ensonga ze njagala twogeremu. Good morning, Basa. Good morning to you, sir. Good. Buli kimu kiri bulungi? Yes, sebo. Buli kimu kirungi, siina buzibu bwonna. Okay. Okujjako just list gye nninza okuva wa HM. Oh, Teacher Steve. Nsanyusa okulaba. Welcome back. Welcome back HM. Omanyi kikola bulungi abasomesa bwe mujjanga bukyali. Ne tutandikirawo abamu bagenda ne baddeeyo tulina okukola bot ate abasomesa abamu tebannajja alinda naye bamugambe bugambi teyakola screaming kakati olwo tuba tetulina kyetugenda kukola. Kola yaffe wano tukeera. By the way, mbadde mu bibiina nga nnambula abaana. Era ng'engezoyo okusooka. Nkajja gundi simulabye. Mutabani. Simulabye. Kati ate gwe wazze. Omwana omulekeeko ate atandike lunaku lulala. Destiny asoma. Namuntu tedda ku ssomero. Wakoze ki? Ali ku ssomero. Ssomero ki Teacher Steven ng'ate Destiny abadde wano. Anyway, namuwandiise nadde wano. Musambule. Destiny namututte ku ssomero. Namututte wali ku gundi ku St. Juma. St. Juma. Teacher Steven, sikutegedde. Wano nakkiriza abaana bammwe abasomesa mwenna omwana ne musalirako 40%. Musasula 60. Era kikibadde kituufu ekyo. Ate omutwalo otya ku St. Juma ate nge St. Juma St. Juma sente zaabo n'ozisobolerawo. Sente za St. Juma nyingi. Kati omujja wano n'omutwalo ate ku St. Juma. Nyagala omwana wange mukolere future namu.
kyokka kye muwa. Can you imagine? Future na mwana ne tusomesa baana. Wale tusomesa baana. Tumanyi St. Juma tusinga. St. Juma academically etukuba. Wano tukyavya buvuya St. Tukyakola ki? St. Juma gojimanyi. Sitis. No. St. Juma webeera ne first grade 8. Fandufuna 12. Ate 12 ezo nga bana abaana betuleta abatuulira obutuulizi wano be bazifunye. Etemu nange ndagala omwana wange mungende muwe future ne mutwala ku St. Juma. Gwamutwala ku St. Juma olwo kati ffe tunasomesa ddi abaana twagala abaana bawere abaana mbatwala ku St. Juma. Noonya sente okubasasula fees n'enzi omusala gwo nengukuwa gwenga okutwala ku St. Juma. Are you fair? Yeda tubize ku baana omwana olina omukoleze kati omwana wange destiny sinyinza mu kati bano basomesa bosi baana bright future wano tesobola kubaawo. Bano basomesa bosi baana. That future ya wano. These teachers need to be just that future ya wano ekyali. You are laughing naye kyesitegeera ani ayina okusitula future ya wano eri abaana bright yaabwe erina ku baana musomesa oba mwana musomesa era kati nza kusasula fees gwowoza wano future ya wano omutindo gwaffe gwa kiboge ani asomesa abaana wano musomesa abaana ekitegeeza mwe mukonya abaana wano ani abakonya era bana batole yaffe temuli kikozesebwa eya St. Juma ejjudde Kokotoma kakati tunajjawo ezikola laboratory ng'abaana mbatwala mu St. Juma. Aliko mwana wange abeere bright. Lwaki tosomesa eri mu bright ne baba bakuwa omusaala. Wana akaluwe kankuba. Akalu kakusuula wano. Thank you very much. Akalu kakomye leero. Get out. Ngenda kumujja mu. I said get out.